Teddy makula entalo zalwanye fe tuzimanyi naye makula nkugamba ngoyo omukazi ngoyo bawo walesewo Teddy namukanyuga nawe asolo kulekawo ekiramo kyayiga tekyogera ku namwandu wuliriza labayo kana akamanyi agala kino ekintu kyayiga kintu kikulu nnyo Yiga gamba that the deceased left no window omanyi window omanyi ekitegeeza gwe the deceased left no window ekiramo ky'omuntu we kigamba nti nno sirese namwandu omanyi ekitegeeza tewali kabugagga kange naka kemugenda kuwa mukazi go nazaalamu Yiga kyategeeza tebabaddewo baano babaafumbirwa pastor ayina omwana mu gundi kubano bagamba saani to chance Nalubega mudino waaye gano mawulire wuno bukedde mulaga abantu looza nti tusoma bukedde wannasa wuno ate si ewa wuliriza bukedde agambera agambye mu kiramo bakikubye mu bukedde ekyayiga ayino Yiga yagamba omwana wa Chance Nalubega is subjected to DNA. Ebirowoozo byogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu Ssekinoomu nga bw'abyogedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujebaleko baganda bange wonna woli yenze Sakozi Farouk tuba tuyingiddewo n'omukulu Kaye Wisdom tuberenga tusaasanya ensonga tuzisaasanye mu mawanga gonna Uganda wa Europe Asia America wona tuberenga ensonga oberanga ozitegeera ensonga eziriwo mudiro singa nyinjo kasatiro pastor Yiga abaana bonna baagala ku musaayi kati ebintu bikyuseemu ekiramo kigamba abaana bonna including n'omukulu babaagala ku musaayi kwe okufanga omuntu takoze kiramo Faruku lwaki wenzijano mbagamba nti nze buli kednina konna Kampala mpambire ewaffe oba wa nina omwana bamuyita Green oli wajjanga n'omwana yenna nti nno wa Wisdom DNA ebajijja ku Green oba bagendanga wa Dr. Lubega wali omusaayi gwange ate nandikyogedde nga nankani single father mwana omu Green genda wali wa Dr. Yes ate gwa mwenkuliza oli single father Kaye muganda wange oli single father single father era kankubuli aba single father mwenna abali eyo abekuliza abaana big up era mumanye ng'ekiramo waba single father no kati nkakule Faruku fe abamu otutula wano tulina okwegendereza abaani boyagala obaani gowasa oyagala bankole byakazini oguma nakako kati oli wajja n'agamba yenna kati no wano nama era zino video zebajjayo era oli wajja kubanga basobola kikola zino government nzibu oli asobola okujja nga bataddewo akaana nga tekabankako omusaayi gwa guli gwa Dr. Lubega oyo no Dr. Lubega actually omwana we Christine Lubega ne Dr. ye yafa efukosa abadde emyaka 4 yafa oba bagujja ku Green kuba mweka kasa other than that totawana tewali mulala nina ne baganda bange bamugujja ku Samson oba Sise nabule woba togulina totawana otherwise yenze naye mbalamusiza amanyaga ngenze Kaye Wisdom mpaba n'omulala yakula ku mato omutali mazzi n'esseriraka bulijjo mbaga twava erwengo ne tuyingira Buganda tilwana Bassaabasajja Kabaka amuyingira gwe tuyingira ne baba kuyitaane era njagala bannange kankubule Faruku omanyi oba nkyogere ntya obwakabaka bwa Buganda bwali bwakabaka nga Uganda tennabaawo Tuvanze obwakabaka bonna mbuwe ekitiibwa obwebunyoro obwankole tubadde n'owebugisu yes andi kakati abo n'abebugisu bajja kuvaayo the picture balabira ku bwa Buganda enofe tuzuke culture is culture wolabira nti culture yakabitambula ovuwa ne Bulaaya naye kyannewunyisa ku bakabaka wa Buganda juzi bwakaya ne buyita abantu okwegemya covid bagwayo bati gemaanyi bano bali mu kulya center ba covid ministry ya dana twine bitya anti katebagala mwe bagala bafuganga muri baavu chovola bo bakabaka wa Buganda kabaka wa wano yamana emyaka 2 nga takwata simu ya Museveni omanyi lwaki ng'akoyo mulimbo omubuzaabuze kuba bo bagala fuga abantu baavu na babafukamirira kakati yagenze okulanga abantu nakola apirweji bajjudde bati kati walabye ekyabadde kudduka tebeza kwabadde kwa okudduka ko nga kwa scientific Nakyenyagala okwebaza abantu nti abavubuka bali bati n'obwakabaka
kubanga singa bibadde byabakadde singa zino embuzi zitujerega naye abavubuka ne bavaayo so mbeebaza mwenna n'obwakabaka kati olaba obwakabaka bw'ettoolo mbwemba babadde n'empango bali tebaguze ebyo bya birthday bwe bala obwa Buganda kye ŋŋamba ti olaba buzidde omwali ku bwakabaka bwabwe bwa Buganda anti kati ate bano ababbi kubanga waaba kabaka w'ettoolo tasobola kulya luguudo n'alulya n'avuubiika n'akola atya tasobola tugumye obwakabaka obwa Busogo obwa Bunyoro obwaki kati labayo Bunyoro baddira abantu ne babajja ku ttaka eriko amafuta n'abazimbira obuyumba bulinga Fumbiro ani asobola obboogera kabaka waabwe naye kakati waba taliiwo baba bamwene ne mutteeri so bwakabaka tubuzzeewo njagala abavubuka babwenyigire I want to appreciate buli muvubuka yenna eyalaze nti kabaka waali kwaki bayita okuvugiriza Namulondo kabaka kasita agamba ne tujja ne tusonga n'okulaga bano ababbi bawano nti tukyayina atwogerera so ekyo kyekyo London nga lumu January banaye tuli awo London tugenda kuyingirawo nga tuli tutinga walabe fake famaika nabagambye abantu ate muntu oli yampereza ka screenshot yanga wisdom onjukize ebyaddala a combination of Tupac and Notorious B.I.G. tujja mu fifa maika waffe rapper otegedde kuba bali abala bafumbirwa bawasa bakola so London nga lumu tugenda kuba London wano nga lumu kigenda kuba kyakabi nnyo nga tuli awo abayimbi bagenda kuyimba fake famaika Irene Namatovu Chosen Beck Pia Pound Wisdom 3 hours on the stage nga nkulaga Uganda jeva weri ne jegenda na kicho ino kola for example kakati waliwo teka lino eriraga nti bana Uganda mu diaspora balina okulonda ne tukubye kerere kakati bavudde ne bagamba okay bagenda kulonda ne twagala okulonda okuddako structures benga weziringa ola beze Rwanda Abanyarwanda balonda ne waba mu Iceland alonda embassy linanyewo jagenda kati twagala tutuuke mu kulonda okuddako kwonna nga structure weziri omwana muna Uganda alonda atya nga ali mu America kati ebyo batu mambuno ndaga muntu era nabagambye ku embassy ya UK bwe mugaana okujja kuba bangamba maka ali in contact nange bwe mugaana okujja nze bwe mmalira show ngenda kulumba embassy mbagambe kati nzize mumbule kyekiganye lwaki muna Uganda tafuna ndaga muntu lwaki passport zirwawo no ndi mutachi nabo ne gundi wakwanga ate okay njogedde ko limu ate maka banamutegeera so bansubiza nti bagenda kujja batuleko awo benjoyinge batunyumizi batuvuli ebibuuzo bebambuuza nange mbabuuze nga bali wali lwaki muna Uganda ali ebungereza aliwa ate wano okufuna ki kaye sagala tumale budde jagala tutandike ensonga nyingi pasaiga ebintu bya pasaiga birabe ebintu bya pasaiga je bigenda okumanya gwe muganda wange kakati kankubulira eki pasaiga ekiramo kivuddeyo kyongedde okutabula family ekiramo kya pasaiga ate kyongedde kutabula bali bakweka ekiramo kino kati kyongedde muganda wange nkubulira ekinkimu kankubulira ekinkimu first of all era kino nkiyigiriza banna Uganda mwenna nga tonna fena tujja kufa tweyigirize okulama woolama tekitegeza nti ogenda kufa Faruku n'oba towandiise kana akatambi kino kyolaba kyenkoze kino akatambi Faruku naama era nze nkyogera bulijjo lwasonga feno gavumenti yatutuuka dda mu bulago ate tetukyalina kyetuluzinga oba enkya wendi oba siriiwo kati kino kyenkola neŋŋamba era okajja no mulumbe nti Wisdom uno yagamba bwati kati gore oli wajja n'ogupapula bino byakola ku nassa agende Pastor Yiga according kubukedde wa leero akulaga yakola ekiramo nga wabula emyezi egyo ebiri nga agenda kubanga waaba yali yakola dde ebiramo kino ekisembayo kibabala kibe ekipya kakati ne bakikuba jengo kyemwebazera jengo musajja muganda omanyi waliwo ebintu ebimu bwakabaka wa Buganda enyimbe bikoze bita nga temubiralaasa naye lwakubanga batuuse okujjayo ekiramo nga namwanda omu gwe bayita Anet alemeddeko anti hafu muvandimwe alemeddeko yagamba mbwa mujjayo ekiramo mu lujjudde kati omwana yakikubye omwana wakikuba jengo ye namba 1 yasooka ate omwana omanyi omwana abanga ye omwana omukulu w'omusajja goloza bakireeta green omusajja yali mugezi nnyo mu bulwadde bwe yalaga yasooka nalistinga abaana bwamala obalistinga n'ateekawo ne bali bagamba ono noono babaleetanga mubasookanga ku DNA kitegeeza bano batadde waggulu okutandika ku musumba jengo tabalinaako buzibu kati kambasomera abaana bebaagala ku musaayi kati ebintu bitabuse era nkugamba bw'obanga olina akantu kozi nga tolina bintu naye bw'obanga olina akayumba kolaama agamba kubanga kigambibwa wano nti mu mwaka ogumu yazaala abaana bana abaana be batwala ku DNA ebali 50 le Pastor Jengo ye omusajja omuganda omutuufu nadduli yatugamba tuzaale ate kati bana basajja labayo bakukubye obwavu n'okuzaala kukuleme
kaye abaana bali amakumi abiri era nasa tubajja kujja yali Ssaalongo andi kakati yatya tinamala ayogera nti Ssaalongo jukira ali afuuse musumba nga kaga ekitiibwa kye kyali kigenda kukkamu afuuse Ssaalongo oba namuyita okuyimba abalongo anaakola atya Ssaalongo nananana munkokowe anabiyimba atya kati yabityo byogera wati wulira ekiraamo kiraga nti abaana be yaleka bali amakumi abiri ng'abamu tabeekakasa era n'agamba DNA zikolebwe okukakasa kwabo muli n'omuyimbi ow'amaanyi omuyimbi nze nkubuulidde je Pastor Yiga yali kasazo Pastor Yiga omuzanyisa n'omuyimbi ow'amaanyi omwana we omuyimbi naye wuno bamwogeddeko ate nno oyo nno amutaddeawo waliwo ne bali abalabe yali tamanyi batya buti anti kati enfa ya Pastor Yiga ekanga kati atya abalamu bwanaga wenzijaawo kati omuyimbi ogwo bataddeawo kubanga wano bukedde egamba nti kubano kwe kuli bannamwandu bagamba nti yamuzaalamu mu muyimbi erinnya oliraba lirina wano mu kiraamo saana obuyirirwa Chance Nalubega who deceased as a subject to DNA kati lawyer ye yakola ekyo aged 14 years subjected to DNA lawyer yaliwo ng'ono ayogera bwogezi lawyer abiwandika bibyo mu luzungu ate Yiga yandiwandise mu luzungu Chance Nalubega wuuyo era Chance vaayo tulwanire naffe ku by'obugagga Chance Nalubega vaayo kikino kati bana babukedde batidde okyogera ekiraamo kikino kikulaga ate kya luzungu lawyer yakikola n'asoosa Jengo Andrew age 23 nali mpulya 21 kati batunnyonnyodde wa 23 kati 25 wogattamu oba kakati n'akulaga okumanya Yiga yali musajja muganda ategeera omanya abasajja abaganda bategeera najja ng'asunsula abaana be n'emyaka okuva ku yatandika mu bulwadde nno era abasajja kino kyakuyiga nti ozaala abaana naye ng'obamanyi kati ono omusajja Yiga ali musajja mugezi najja nga abannyonnyola okuva kwasooka paka Yiga nze gwe kankubuulire diri nagenda ne bangamba omwana wo myaka emeka nga njerabidde naye okumanya Yiga ali musajja mugezi atandika ku mwana we gwe yasooka buli omu ng'ajja amunnyonnyola n'emyaka okimanyi abe 13 alinamu bana abalina emyaka omusajja asobola okuzaala abaana 10 mu mwaka gumu obadde ki Faruku kankubuulire ekintu kimu bwe baba kati Faruku soko tunule uli akana eddiini yajja mu Afrika yatusanga tulina kalicha yaffe owulira abaganda bawano yabeeranga n'abakazi basatu n'abeerako n'omuhima ogwo eyalinamu kasente n'aweza aba bana nga sina musiraamu ddiini ezebuzi n'omunaana babeeranga nabo otegedde kyova olaba nti abasajja abaganda kale nkozesa abaganda naye abasajja abawano mu Uganda bonna babeeranga n'amaka gaabwe nga gatudde entende eddiini nejja eddiini wejja tuchenji ku musajja yakula Faruku nga jjaje kuba kati jjajja wange alina abakazi bameka kandabe basatu nene ndoza alina bana nenga buli omwe alina amakage gano gamwamba kati eddiini weze tumanyira bumanyizi kukyuka kopinga ne kiri kintu kya mukazi ki omu otegede kyengamba kakati wano Pastor Yiga okuzaala abaana naye ate kati ne kino era kati kambabuuli kyovola bawaliwo omusumba omugo sitagenda kusonyiwa ono yawasize gundi yamala wano emyaka 5 ng'atugamba atunnyonnyola Yesu wakomawo enkya tubeere n'omukazi ogwo nankyayisa ne girlfriend wange naye kakati naye we yabifudde bw'ati ne kino kibalaga Pastor alina omwana mu gundi kubano bagamba saani tu Chance Nalubega mudina owaaye gano mawulire wuuno bukedde mulaga abantu olowooza nti tusoma bukedde wannassa wuuno ate si wuliriza bukedde agambye mukiraamo kiramo bakikubye mu bukedde ekyayiga alina Yiga yagamba omwana wa Chance Nalubega is subjected to DNA kitegeeza kamwekakasa we yamalanga okulyamu byaliddemu n'atunula bw'ati agenda okulandoza Chance ng'akyamyeko mu kayumba akalala kati awo tamwekakasa kati osobola okusanga nga Chance awo n'emirembe gyabeerangawo nga tayimba obulaba mu mmotoka kumbe kasente kalina bwe kava Yiga nno agenza okutuuka okufa ng'ayavuwadde Yiga yalina sente luli kati nno gw'ogamba Chance Yiga mukazi kyeyandimuganye kuba n'abayimbi bebakerako ku mitwalo 5 tewali muyimbi wa Uganda kozi ngolese Juliana bano kozi Juliana Shibania batono babalira ku ngalo Juliana Shiba obasindi abo kozi ne
first of all Yiga yali musajja nganyirira bakono Yiga mu bulwadde atunudde bwati Yiga yali musajja anyirira yayina sente ng'atazigaba yaziwanga n'abavubuka abayimbi abaana bano bonna babatwale ku Musaayi agongojjeko jengo kubanga natuyamba ki webabatwala ku Musaayi abayimbi be Uganda asobola okuzaala omwana omu n'amuwa abasajja 6 Yiga akimanyi goloza lwaki mu kiraamo kati kankulage olowooza lwaki mu kiraamo wano ateekamu Yiga kikino ekiraamo kye baakubye bukedde si ebiwandiise yaddidde ekiraamo n'ekikubako bwetu ku baana be wali abaana omusajja agamba kuba tubala ombabiri oba ku baana bammeka oba 15 gaye Santu Chance Nalubega who the deceased subjected to DNA aged 14 ostegedde kakati n'abalala yes I know kakati Chance asobola kubanga abalamu n'agamba kati nze okujjawo abaddamoge kakati olwo n'ejjengo bagamba abaana ba Yiga bagende ku Musaayi n'ejjengo tumutwalirako ate tukeberaani bagambye ekika kya Yiga kyekiri ennyo jengo gwe tulabirako kati ye mwana omukulu buli atalina DNA eya jengo awete buli atalina DNA eya jengo naye nze kyenneewuunya Yiga yalina omukazi na musumba oba kati ennaku zino nga yalina ne saluuni awe Kasubi omukyalo oyo obutafaanana n'ono omuvandimwe Anet yalina abaana oba yazaala jengo simanyi ekiraamo ekyo badde bakikwese anti baganda abasajja abaganda beekusifu lwakubanga ono Anet ono yaleese ebizibu ekiraamo kigamba kutwala omwana ku DNA etowakana kubanga mu bulombolomo bwa Buganda okwabya olumbe waliwo emitendero yita muwekiko wakasolyo waki byonna ogenda osasulayo sente ne bakukkiriza okwabya olumbe tokera bukezi ku makya noga tugenda kwabya lumbe tekikkirizibwa tukiddwa okuleeta ekiraamo kino mu mawulire lwono omuvandimwe agenze n'awunga kuba omuvandimwe wanaagamba nti ayagala obuyinza obufuga ebyobugagga bya Yiga mugibweko jengo babumuwe mu buto kuba ye mukazi omutongole kakati oyo omuvandimwe agassa obusiru n'obutamanya omuvandimwe sirabanga oyo buyawa kubanga abavandimwe ate tuli basiru bwe tutyo togatta busiru na butamanya omusajja gwe wazaala musajja muganda simple tu obulombolombo bwa Buganda bugamba butya omusajja yakeera Yiga n'agamba ekkanisa ya musika jengo ekyo nekiggwa kakati tulina kumanya gwe omukyala gwe muvandimwe Yiga gwe yazaalamu akaana akamu gwe baakuwaaki bwe bate baakuwa bunira layiro genda yali omutongole mu maka kikyotegeeza gwe baayanjula ekiraamo kibiitinga it overrides osobola okubanga nakwanjula ewammwe naye nga wankola bubi nga nakukyawadda era mmwe bakazi mmwe kambagambe yesu embaga n'okwanjula bibaawo wabula ekiraamo we kibaawo it overrides other things kyovala abantu abalina ke beekoledde mbagamba mulaame why nti omukazi ajja kujja nga wamukyawa for example nze omukyala omuwala gwe nazaalamu omwana wange asobola okukeera mu butuufu najja mwenna n'abafu ate kakati singa tomulaba wano mwenna n'agenda abasalako mwenna ne mubulwa ekyokwogera ne tujja negana amateeka ga Museveni gatutegeddewo ag'okwagala okwavuwaza abantu ba wano nti omukazi waba bw'ati atwala kimu kya 10 atwala bitya agamateeka ge baleese ebikazi byenna kyeyombekedde kati omukazi najja n'abitwala kati ekyoverriding omukazi obutabba bintu bya mwanawo leka ekiraamo kya Yiga tekyogera ku nnamwandu wuliriza labayo kanakamanyi saagala kino ekintu kya Yiga kino kikulu nnyo Yiga gamba that the deceased left no window omanyi window omanyi kyekitegeeza gwe the deceased left no window talese namwandu kakati yennawe embaliga Anet muvandimwe Gasiya mulugwala twambula gwende ekiraamo ekigamba era ono muvandimwe Anet okutwala jengo mukomera kubanga muvandimwe ndowooza asangeyo ne bakwata ne batwala otegedde ekiraamo ky'omuntu we kigamba nti nno sirese namwandu omanyi kyekitegeeza tewali kabugagga kange naka kemugenda kuwa mukazi gwe nazaalamu Yiga kyategeeza tebabaddewo baano babaafumbirwa bamudduka kati omunamwandu yenna alina kufunira ku mwana we naye gana amateeka kati ngo ekiraamo ekyo ng'otwala jengo mukomera polisi ya wano yafa the law gwe kankubule twali tusoma contracts twasoma ebyebiraamo I'm a student of law twasoma ebintu bingi ekiraamo omuntu kasagamba sirese namwandu kitegeeza
oyo omukazi gobadde omulaba naye asobola kuba baseparating oba bakola ki bayawukana ng'omukazi oyo yafuna dde omusajja omulala kitegeeza ku byobugagga byange wabula abaana be era ensobi Yiga gyandikoze ani alimba ate olwanirira ng'oga abatunde TV omuntu ayagala famire ye Yiga okuba ennungi tosobola kuyimirira nga gwe namwana noga mutunde TV mumpemu ezange ati kati ate TV ya ABS yeyimirizaawo erinnya lya Yiga bw'ogitunda famire oba ogiziise ebigenda by'omukazi ono birala anti kakati kankubuulire abakazi b'ennaku zino bamanyi babi nnyo abakazi ba leero Faruku bakwata omukazi nga ye yafuna dde omusajja omulala najja naawe akumaliriza akole kifiiriza walaba ono lindako walaba ono omukazi w'ono omusajja wa Nuupu wa Western Coordinator bamuzimbira ab'NRM ennyumba oba eri Buzigo bamunyonyowa naye yakomawo n'akanena ennyumba y'Enansana mu Ganda zone embi enzibu bagitunde mbu kubanga abaana engoma ekyakola kifiiriza kubanga abali ab'NRM bamutwala kuleke ng'oweddemu era kati mbigirwa wetwogera kati ali mu kkomera bamugamba mbu yali azze kusaba gundi deputy speaker sente naye labayo Faruku omuntu azze osaba deputy speaker yajja misana najira mu motoka ya Nuupu eriko ebipande byonna byonna Bobi Wine najja kololo najja n'oyo omukyala Gweyazaala omanye kitegeeza kati bintu bibiri kati fe abaasoma ku psychology. One, oyo omukazi Gweyazaala kirabika baali boogera ng'omukazi oyo asobola okuba yamugamba Mbigirwa bambi mbadde nsaba ojja onvugeko ntwaleko ko wano Mbigirwa najja n'ateeka mukyala we n'amuvuga n'atuuka bw'atukuge kyobola Mbigirwa baamukwatira ku geeti wakubira omusango ogwo tebaamukwata ng'ayingidde bwe yatuuka ku geeti abamagye ne bamusalawundinga ne bamuwamba mbweze kukima ssente ebyo ng'onkwatamu ebyo ebyekisiru kati Mbigirwa ojja ssanga nga mukazi we yamupanga kubanga omukazi we si musibe kati Mbigirwa yaloba manyira ava eno nzibu wadde mukazi we baali bamutwala ne kabeeramu ak'obuntu mama mukyala w'abaana bange kyovola nze Faruku omukazi kasana yinga mu politics omukazi tantegeerera bali kumpi kweno struggle gye tuli kumpi na kweraawa ulira Faruku sagala tulwewo otegedde yani ekolebwe ekolebwe gwe andi ejja kukolebwa ng'omwana wa Neti wa Yiga waba wa Yiga omanyi kiddako tuula wali omusika kati ye taatawo sebo njagala tugende jeni balina gikola ate gwe balina gikolako buli aleeta omwana wa Yiga tulina kugenda wa Jengo nkubire simu nkuyambeko osegedde kati ekino kye bagamba nti omukazi mbu bamwanjula it does not have powers nga waliwo ekiraamo nkugambye nze taata wange alina omukazi w'empeta n'agamba nze ali nsikira taebereza taata wange yantegeera nti ndiba mugezi nga nkyalina mu lubuto nga yakabaka ku mama wange n'agamba oyo omukazi Teddy aganye divorce sibe bimwera bino anti kakati labayo Teddy muwagira mutimu Teddy why Bujingo tasobola kuddira mukazi yabona mwe Bujingo mulabye bukulu Bujingo yali munaku nyonga ne mese temulya which is okay jenvudde ati uliriza Faruku sagala is a problem jendiko si ya Teddy ne Faruku nkoya abasajja abebaka kuba nnyinaffe ne babatuyanirako ne bamala ne babakanyuga omukazi oyo mulaba nze nalaba Bujingo akimanyi ne bamulaga kubanga nawuli ne mugamba nze kamu noba ne safe si noba anti musuba mu state house you can do me nothing tosobola kuddira mwana w'abandi bawala abawala bangi yes tukola ensobi nnyingi naye temujja kwebakanga ku bawala b'abandi ne mubatuyanirako ne mubagira ne mubakutula ne mubakanyuga. Listen to me Yiga mu bwavu bwe awolaba ku Victoria Church wa Dr. Serwadda omukazi oyo manyi chachi z'abalokole ezo regime yayina abakazi nga beekwata bati Sara Bunju baani kati ne bafuna akasente nga Yiga had nothing Bujingo bakoze kye bakoze bamaze okuzimba empire yaabwe kyovola n'oggula ettaka mulimu Bujingo Teddy mukyala we n'omwana w'omukulu omusajja oyo Bujingo waaba sente zaali zize na byonna byakola yandibikoze mu mannya ge naye yamanya byonna bye mulaba ebyo n'obugagga n'okkira kuna byonna byagira bw'ati omukazi kati Bujingo kye yandikoze kye munenya singa yali akibaze nti omukazi ono antamye enfunyo y'ekijuujuru yandikoze bw'ati kubanga kati oyo omukazi makula mamulabe bulabi oyo omuwala nze nali mmanyi amukwana mwana wa Serwadda Martin yajjanga nze naberanga ku impact na wentuuka bwe ntokola show olweggulo Bujingo yasookamu n'atulinda nga tumusesa ne actually nga wemmala manje linajja wulira oyo omuwala
nze lwaki namwetegerezanga yali yakula bulungi oyo makula era nga yambala mpale n'ebichain mu bulago kati nga neewunya kyaki y'abalokole kubanga yakeeranga najjaawo ng'ebiseera ebyo obulokole buyitirivu nnyo kati nga ono omuwala ayambala bw'ati ng'owa kirabu wano ne batamugoba oba kiki kati nga mulaba Martin oyo omwana asaladde omukulu ya mukima era nga nze mmanyi girlfriend wa Martin Serwadda omwana Serwadda kati ulira njija kino twagala point nina point gyenjijako nina kendeeta nze nkimanyi Bugingo yeegomba oyo omuwala we back kubanga oyo omuwala nkugambye omuwala nga yakula bulungi ajja bichaini enatunda bwati kyemmanyi amwegombanga dda which is okay problemu yange gye nyina n'abasajja including me enkwanayo n'owoba ofunyeyo omukazi omulala naye tetuleeta bakiyita batya tuleeta buyinike kwono mukazi otegede kyengamba okwana kubaawo Faluku ofuna omukazi omulala kubaawo nekikole mu ngeri eri decent toleeta buyinike lwaki nanya Bugingo yatwala emyaka 5 awo fe abamu yatukyaya bagirlfriend baffe ng'atwaga Yesu wakomawo enkeera Bugingo oyo yavuma Kiganda oli n'amuvuma n'omuvuma nti alina obuwunga mu bwongo mbulwa kubanga Kiganda alesewo mukazi we naye nga Kiganda ali agoberera Bayibuli kuba Bayibuli egamba nti nno munayawukananga ne mukazi wo nga ku bubiri waliwo akwatidde munne mu bwenzi Kiganda najja bwati mu meeting n'ayogera statement sirigyerabira yagamba mukazi wange singa mukutte na musajja mulala kyandibadde kale naye banne mumutunuulire mu myaka gyange enkuze mutunuulire omuvubuka oyo omukwasi ng'akuba katonize eŋŋano olunaku ezo ku muliro ng'omuvubuka wa bodde bwati asiba ku muliro kuva ku makya n'agala kati oyo omukazi ngenda mukolako ki wuliriza tebakulimba ebyo balimba nze gwolaba nze okimanyi sikwatagana na Kiganda naye ku kino mwolereza tebamusetinga ebyeddala oyo omukazi tebakulya sente omukazi wa Kiganda bamusetinga ebyo nze nsobola okuwaayo abakazi babasumba wano abenze ne babasonyiwa ne weewuunya nga omusajja babasonyiwa Kiganda n'agamba mulaba omuvubuka oyo ebyeddala kyovola mukazi wa Kiganda teyeegaana kubanga tegwali gusoose yali yabiwulira dda mu ŋŋambo n'asirika keyabakwata lubona n'agamba siddamu gwe kankube Faluku n'osanga mukyalawo ng'evvubuka eryenkana tata limwebaseeko ng'owulira enkuba engeri zimusika nawe ogwawo n'ekigo omusajja awulira obuyimba mukazi we bwakaabana anti nzija Bugingo n'avumirira ekya Kiganda naye nga Kiganda had the point nga Bayibuli emuwagira now omusajja Bugingo n'avumirira divorce which is okay nze kyemmugamba bwe yatuuka okwawukana n'ekikazi lya Teddy yasooka ddi kuba omwaka nga mulamba yasooka n'alikuba nti Teddy mbu yamala emyaka 5 nga tampaako kubanga yali akulukuta ekikulukuto ebyo binyumya mu bantu Bugingo tugambye oyogera ne Katonda wuliriza kiringa okweta seeka n'agamba Allah amwogeza akola ki oŋŋamba otya nti Katonda gwokkiriza yawonya ab'ebikulukuto gwe ng'otugamba obeera ne Katonda obeera ne mukasana mukazi ono akulema okuwonya ekikulukuto emyaka 5 mbu omukazi yanguza nga kotoni buli lunaku ng'ebyo gasiya era abasajja abasanga nga abasesema ebyo ng'obyogera mu bantu Faluku I want to stand nzija Faluku nekusa webaba ekibi Teddy mukiri ekibi lwaki tokireka Faluku Bugingo nzija n'akeera n'avuma kundi empeta n'akola katebe n'abantu babimanyi kiri kino kyengezayo okugamba Faluku abasajja bacha abakazi bawe buli ddakiika naye okikoze otya nze Faluku ankubulire nze nagumiikirizaako omukazi omuwala era bino bye tukola nakola ekintu n'entunula bwenti nze Sophie Gombi agenda omubuuzi ekyo wakiŋŋamba ky'enjagala kaye Teddy mukkiriza pastor bw'obanga Bugingo ali mu kibi lwaki nawe weesiba mu kibi kiveemu Bugingo mugezi oyo mukazi wa Bugingo oyo Teddy mugezi ye kyakola olaba kyali mu kwogera nti team no divorce alinze omusajja ateeka empeta kwoli ye moving on ajja kuba one mu maaso ga Katonda asigadde Victor ne mugaba moving on yalokinga no bagambe Teddy olaba ne kano kuno okukyala kwa mulumye wuliriza n'agenda ku live asiba ku live Teddy Faluku ankubuuze gwe kyogamba ne bakwata girlfriend ne bamwanjwa tekikuluma kyakalo yogere ebintu byalinankani naawe moving on ati ati kati tuli bagumu mukazi wattu Teddy bwe banaamala okuwasa ne bawasa oli n'amuvinga Teddy ogenda kulaba nga bamukumye nga musajja ali awaze
era kyakola Teddy kya mwoyo ajja linda omusajja amaloteeko oli ku mpeta wayitewo ebbanga naye alyoka agambe Mukama nagezaako kati naye kankole bwagaye Teddy mukazi mubi oyo mukazi kyaliko ekibikozi bunene bwa njagala because byo bugingo yagamba tugende bugingo naddale mate kuvaayo nga nankani ngeje bwate mbodde base gwa musumba bamalaga byogera kiringa bakatuliki divorce y'obukatuliki obalaga gifuna kati kankubulye Kazibwe vice president special sakazibwe yanoonya divorce mwatu negana omukatuliki wagata kiba kiwedde kyobola Faruku fabamu abagezi totwala mpale nnyo njagala mbaga soka wetegereze bino si bya busiraamu otegedde so Teddy tannalemesa divorce Teddy aga ati amateeka g'ekirokole oli omusajja tunwamu ng'etteeka mu bulokole kigamba kitya ku divorce nti mwawukana nga omu akwatidde munne mu bwenzi kakati Teddy agamba nze tekiriwe sikwatanga bba wange mu bwenzi kitegeeza tewali divorce naye nti oli akooye Faruku njagala obe muntu mulamu kyogaa buli anaakowanga aba omuwala nga amuleka because omuntu wabanga koye temwonoona baana banyina ffe nti okeerokowe omuntu waba koye era togenda funa mirembe Faruku omanyi oluyimba lwensinga okwagalwa Aruna Mubiru oluyimba lwebagala ekitooke kifansalira Faruku kankubule bano abawala abatumalamu abeekuba empiso z'obwa brown wuliriza Faruku ababana batumalira mbwere njagala okwate buli wowekaka ku muntu nga yetabiriiko bugingo muloge genda naye nawe genda bali abala ababaloga kati bugingo ajja kuva mu chupa waliva mu chupa nze problem yange bayirayo ne bugingo singa divorce yagikola maturity in the mature way nesi byakera no sokovuma omukazi ebikurukuto kye kugamba so singa ya bugingo mechi yandikoze yandikambye manyi Teddy nina obuzibu eyo munkukutu nayita n'abasajja abakulu abo olaba bba waguni manjeri akulaga yayita bishop Nasani ono omunyankolani Nasani antugumu something oyo nayita baani aba bakulu otegedde kati bugingo singa yayita abantu akunabaga bannange ebyaddala biri bwe biti otegedde nakikola ne batuuza Teddy namuga Teddy omanyi waliwo ekigenda okuhappeninga kikolebwe ekiti nakati agoba Teddy amugoba mu ttaka Teddy mwayinako signature amugoba mu radio mwayinamu signature kyekino okolebwa solution bugingo Teddy asola mulemesa kugenda na mukazi we naye makula nkugamba ngoyo omukazi ngoyo bawo walesewo Teddy namukanyuga nawe asola okulekawo nze nkubuulira obugingo ate nga wasanze aba bavandimu mutandise kkola aba bavandimu nga bamusanze era kati olaba kaye waliwo namawuli waliwo amawuli teri akiwakanya gundi Faruku tonkubanga musajja afunye bugagga mu bukulu nawe gendeza muri ebyo byayogerera bikola wuliriza nti labayo ebyo teri abiwakanya ebyo byakolera abikoze nga bamaze mu kuŋŋanyiza bubbo wali oyo mbukopi we yali alisoro bikola totukanga kanga nawe ani akulimbye kyobola banti babalangira Faruku olizaala omwana omuwala bwali kuleetera omusajja check the background teakulimbanga ebyo bye mwogera Faruku kwaba abasajja oyo empisa mye alangira bantu bikulukuto naye solution eriwe Teddy ajja fumbirwa era Teddy ajja fumbirwa Teddy alinda bugingo atwala ebikazi lye makula kyenkugamba byokola ebyo era ate kati makula ye talina kyasalwa lwa nsonga makula yalwana dentalo ze muyazalira dde omwana eri yazalako kandekaawo ndeka komaawo saga kono na mikolo gy'abantu nvaako Teddy makula entalo zalwanye fe tuzimanyi kati makula newa ebbanga lyabadde ne bugingo kasabala mutayaka empeta ye yatuuka ebyo nekyasalwa talina ebyo byeggulumbu nno agenda mugenda bitwale eri ye tasalwa yabonaabona dde oyo omuwala tasalwa yabonaabona dda tasalwa wabula kyemugamba nti kyakola ekyo ekyobutaddamu Teddy kyekikulu ekisinga entalo zalwanye wino waali amakanisa ge baali bamugobyemu omuntu nga yali abadde saagala mubireete mbu Teddy yemubye nnyo lwaki muvuma Teddy Faruku sijja kikkiriza basajja bajja ne baagala bannyinaffe ne mubatuyanirako ne mubakulukuunya ne mubakutulakutula ne mumala ne mubatambu mubakoye ekyo tetujja kikkiriza aye tugende ku kira njagala tugende muganda wange ono yabadde atunda enseenene mu nnyonyi yayingidde atya ennyonyi
kuba kwa kisesinga sasa Faruku tonnakimanya bintu bya wanoze tonnakimanya bamusibye emyaka Faruku ate nkutidde Faruku ensene nezo waliwo omuvandi mwe yalina tenda yaso sigwe gusosa zitunda waliwo yagula tenda otunda ensenene kyobola nze mpabula muzeeyi wange Jeno Katumba Wamala ebintu ebimu birabe bulabi era nze kyovola navayo nengamba Katumba Wamala nga bagulawo oluguudo lwa Southern Bypass navayo ye yavayo ne bamwogeza oluguudo lwa Mutwalo n'Enkubeta n'emitwalo ebiri lwaki Kajina si yajja Kajina go bawa sente zizimba we bituuka mu kusoloza bannayuganda ne baleeta Katumba bamutomeze lwaki Kajina tajja n'agamba oluguudo luno lugenda kwa sente otegedde kati Jeno Katumba Wamala yavunaanyizibwa ne ku Uganda Airline ye yali takimanyi kati kimugamba ensenene fe abaziriddeko tuzimanyi sijja kwongera ebirala waliwo alina tenda awo kati kakule Faruku kati bulirya nkuleetera emigugu egisukka kiro 5 gigenda mu bakirate gigenda wansi mu migugu Faruku ensenene ziwunya omusajja abadde na kikutiya weyaze n'ekikutiya mu nnyonyi n'otandika bagamba mutwalo ne bagula homu babiri ne bagula n'abala ne bakola ki ne bapikinga look at this Faruku tosobola kuyisaawo mugugu gusukka kiro 5 mbogenda tula nago naddala ng'ogenda tula mu bombadi obwo bulinganga gundo omuzigo ogumu okati ogenda guteekawa obunyonyi bwa Uganda Airline buli buti bulinga muzigo egyo akayama k'emizigo ebiri okamanyi otula eno anti wuliriza kati ensenene tesobola ziyisaawo awo wocheckingira in bagamba zizinge ekisawe ky'entebe kati kankubule tumalira sente waliwo omusajja akuzingira akaveero yayagala sente oyo akazinga bwati n'omuwa sente tosobola kugenda na nsene ekisooka ziwunya ekyokubiri yalina kisawo anti waliwo yagula tenda awo abadde akolanga ddiru ne Jeno Katumba Wamala tamumanyi kaakati eri e Uganda baddira omuntu kiso kya mbuzi ne bakwata mu mulala nga kye bali bakoze Nantaba si ye yakuba essasa yali amugoberera naye Nantaba gwe bali baagala okukwata kubanga yali mugezi n'addukira mu mawulire kiso kya mbuzi otegedde ye Kazinda nti nno mwompisi mwabulwa sente Kazinda n'akirya ali luzira ye Siraaje ali luzira nalabye gundi amwogera ku luzira naye ng'ebyaddala be baateeka ku musango gwa Pasa Siraaje bali bweru balya butaala ye Siraaje yerinanga kyaki kati Siraaje ali kitalya tamayina lunaku lwe bagenda muyita kati ekizibu ky'ensenene eyakwata ka vidiyo naye bamuvunaana emyaka 7 eyakwata n'eyatunda babakutte era nze newunya enange yasoma amateeka naye simunenya nnyo eno sisitimu nfu wulira ekisooka bagamba bati nti kyali kikyamu enanga yagambye mbw'omusajja tambuze ensenene yamenya amateeka ga COVID nga mpuliriza ebyekisiru ebyo buli ayingira mu nnyonyi basooka mukebera COVID that is 1 2 Faruku okujjako mpagira ekyakatikkiro okujjako nga tolinnyanga nnyonyi fe abagirinnyo emirundi n'emirundi mu nnyonyi omwo mulimu omuntu asobola okuguza ekintu awo mu nnyonyi lwakubanga kino ekyensenene kyabadde overwhelming otegedde ekyokusatu tosobola muvunaana mu mateeka ga COVID ekyokusatu enanga agamba mbu omukazi owa kabini yajja n'amugamba lekera okugira weesibe enkoba mbu ekyo bakimuvunaana enanga kozi nga tewasoma bya frighting kati kankubuulire bwe ntuula mu nnyonyi bwe nti omukazi owa kabini avunaanyizibwako nga ennyonyi egenda simbula ati labayo kanyonyi eba n'abantu kati ekyo kibuuza enanga oli yabadde atunasenene ennyonyi etalinga baasi kyoyingira baasi paaka Faruku agamba gwakoowa kugambye waliwo yagula tenda yensenene tewaliyo bano sisitimu y'abano omulaba aguze tenda kamya aijiji kamya beti kamya yagambye bannanga eno gavumenti nzibu okukwata ba big fish abalya corruption why tosobola kulaba signature yaabwe anywhere bakwata gwe wisdom n'ogenda n'osayininga n'obeera bwoti n'oyogera ennyo kakati ng'ono musenero president Museveni agamba is a decorated doctor wuliriza fe abazaalibwa abasawo tewaliyo kintu kye bayita decorated doctor decorated officer teyagamba doctor oŋŋambe nti n'emmese ya $8 million nalabye gundi obwani abyoga nga alengera empuuta genda ku Google oteekemu mouse between a rat and a mouse ze bakozesa mu laboratory mouses ezirimu gundi ezo ez'okumezi ze bateeka mu lab genda olabe teri mouse esukka
waliwo $10 bazinyonyola genda ku University of Texas ebyo balimba mu Faruku na Uganda mbu ya $8 meka ziba $10 meka kubi mbu okutestinga njagala nkubuuze Professor Ogwanga eyayiya wano Covidex eyali omwavu atubulye emmese yazijja emmese wano maama wange gende mulage emmese zonna ezibeera wano zetukozesa tuzikolera wano mbu nazijja li $8 million 8 ebyo ng'olimba empuuta ezo bakitwala omwaka ogujja ebyo balimba omwaka ogujja ekisaawe kya Uganda bakitwala y'endagaano ya China ekuwola leero ng'okoze endagaano nti wennemwa onguzizza otegedde Maneranda okola endagaano ya sell agreement China wekuwa sente endagaano eba ya sell agreement omwaka ogujja ekisaawe kya Uganda kigenda ebyo nalabye gundi kiri owakiwanuka mwagala nnyo kiri owakiwanuka ngutumidde ng'afuubana biki endagaano za China fa abategerera kiri owakiwanuka alimbemu abatategeera endagaano ya China eba sell agreement wolemwa tutwala we take over nga bwe twakola Zambia ekisaawe kya Uganda omwaka ogujja we mutasasula eyagala nte anti muli basiru mwagano ogenda mu bazungu okuwola sente ne mugende China kubanga abazungu babakolako accountability abazungu omwolako $1 million kola luguudo n'otolukola tebaddamu kwola IMF teddamu kati bagenda China kati bagenda twala ekisaawe batwale parliament ne state house ejjagenda ku mabanja ge muli mukulya jjagenda goloza lwaki tuli Congo yomanyi lwaki tuli Congo gwe okimanyi ne Lumbuye yakomyewo Lumbuye welcome and I want to twali kweni BS kati kasoke ate twali kweni BS babulogo okuva ku isima ritagagwa bani ne bagamba Lumbuye ali gulu nenjogera ekintu era kafuko oyo yangamba wisdom tokyogera ekyo nali ngenda gamba 95% Lumbuye ali ttake 5% ali Uganda nangamba wisdom tokyogera ekyo kijja kugazaawo TV nekikola reverse nengamba 5% Lumbuye ali ttake 95% aliwa Uganda naye abampuliza baali bakitegedde nti taliiwo oli yaŋŋaano kyogera kakati nga bakuwa propaganda kyovola nali ku channel nengamba waliwo akawala ke baleeta akawogera Lumbuye aye ebyennyanja ebirina ebigere bamala omwezi mulamba nga bakuba one man standing welcome back luno lutalo yakoze ekitimba wakitegedde nabagamba nze kagenda olaba abantu bainarem tekuli n'omu ateekako President Museveni nze muteeka ku page yange ya Wisdom Official Museveni afuneko ku views Lumbuye one man yazenga buli page yonna ali mu 2025 live aya naye promoter Richmond kyakabi nnyo tuyingirawo UK Meri Ngabire kyakabi nnyo nsanyusa nnyo banne Uganda temwekwasa winter kino ekivulu kyekiggalawo ate ekitandika waliwo oli nze nali simanyi nti Newcastle eri wala oli yaŋŋambye Wisdom ngenda kutambula kilometers ezisukka 2 kujja mu show tweyagale tweyanza nnyo tweyanzenge mwebale nnyo mwebalire ddala